Buterevu nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeeranga ompuliriza gwali eyo eyeekuumidde ku YouTube channel eno Fahad Pro UG okola kyamaanyi ennyo nnyini ddala. Amannya gange yenze Fahad Pro era nga nze omwanjuzi era omutesitesi akutuusaako updates oba programs ez'enjawulo. Nkwebaza gwe yasubscribinga ate gw'otannaba kubeera nga osubscribinga. Nkugamba ekigambo kimu ddi subscribe ate bw'omaze okusubscribinga omakinga sure nti okuwona ka notification bell togenda kwejjusa. Wano tubeerawo n'amawulire ag'enjawulo agakwatagana ku ba celebrities n'abatali ba celebrities era nga buli kibeera kyakagwawo wano mbeera nkikutuusaako. Munnange yali eyampuliriza amawulire genkuletedde ate gasanyu nnyo gagenda kubeera nga gakuteekako akamwenyumwenyu ku matama. Munnange waliwo omukyala era nga ono akola ku TV, akola ku NTV era nga asoma mawulire ate nga alina ne program gy'akola ku makyawo emanyikiddwa nga Mwasuze Mutya. Omukyala ono alina maama we era nga yabadde acelebratinga emyaka 6 egy'obukulu. Yatwebaza Mukama Katonda okubeera nga akyawangazza maama w'omukyala ono. Omukyala ono amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe. Era nga omukyala ono Faridah Nakazibwe ye mukyala ndowooza kubamu ku bakyala mu ggwanga abasinga okubeera nga baweewa ekitiibwa olw'embeera ye gye yeeyisaamu n'ennyambala ye na buli kimu kyonna. Faridah Nakazibwe inspiring abantu bangi. Munnange gye kuvuddeko twalaba vidiyo awo nga maama wa Faridah Nakazibwe avuddeyo n'amugamba nti ayagala motoka era munaye Faridah Nakazibwe kye yakoze birthday ne ya maama we ng'aweze emyaka 6 egy'obukulu yasobodde okubeera nga amukolera surprise n'amugulira emmotoka kapyata brand new. Omanyi ku nsi eno teri kisinga kubeera nga kiwa essanyu nga okeera ku makya n'olaba omuzaddewo nga musanyufu nnyo. Kasongoleko obutambi buno ate oluvannyuma tukoma otubaawo. Okay, olwaleero tubaletedde serebu wamwe muyite Fibi. Owakabi wamwe mwe essaawa zino gwe mwegomba gwe mulaba obulamu bwe ne mwegomba ne mugamba wakabi aliko favor ensi mwagadde era wakabi asinga abalala bonna. Kusooka kwa byonna ngenda kuvumirirwa ekikola abaddu ba Allah mwe abatali basiraamu kye mukola. Okujja ku kyeyo okukola ssente ze mujja mu zino ensi z'Abawarabu ne muddayo ne mugenda ne mulunda embizzi ate ne mumala ne mujja ne mutwewaanirako ntino kwe tugamba nga mutulaga nti ssente eziva mufu abasiraamu mwe abatali masiraamu muzirundamu ensolo. Ffe Allah ze yatugaana okwesembereza ekikola ekyo si kirungi. Waliwo ebintu ebisaanidde okulaga mu public n'ebintu ebitasaanidde. Ebisolo ebyo kati ngono omukyala be yavaayo ne yeewaana nabyo byenyanyaza birabika bubi. Katonda yabitonda mu kifaananyi ekibi ennyo ekisembayo mu bulamu buno obwensi. Kyova olaba nti abantu abalunda ebisolo bino tebalina favor mu nsi. Okujjako bino bye mwemulisa ebirala ne muwaga omanyi bakadama mulina engeri gye muwaga ne mujanjabazaamu abantu naye ng'ekituufu kiri nti mubalimba. Sawa zino ogenda n'otunuulira teri muntu alunda nsolo zino Fibi zaalunda n'anyirira taliyo. Era njagala mutunuulire mwana muwala ono, mutunuulire endabika ye, mutunuulire obulamu bwawangaaliramu mulyoke mujja ono mutuwogganire.
munansonyiwa okugendayo nnyo naye mulekeraawo okubeera nga mujja ssente mu Buwarabu mugende muzirundemu mugende muzikolemu ebiraalo by'embizzi ate mumale mujja wano mu media mutandike okutulaga ebyo ebisolo ebyennyanyazza. Nsaba Allah buli alina ekirooto eky'okujja ssente mu zino ensi agenda azirundemu zino ensolo enkolimire. Nsaba wa kitiibwa Allah ssente zaziggyemu omukisa. Si mu bubi naye nsaba Allah aziggyemu omukisa. Yes, bwentwe bwensabye nze nganze gwe kinyizizza gwamanye. So Febe mumuwanye nnyo mumukubye nnyo ensi okulaga abantu nga bw'alina favor. Alina favor right now. Ng'oggyeko bino ebisolo ebyennyanyazza n'ebintu ebirala byazaabalaga. Which work is she working in Uganda? Sente ze zaabadde akola zibadde ziragawa. Akola oba aliwo Uganda kuzunga kwa tugamba yafuuka MTN everywhere you go. Ladies, stop being so cheap. Nekirala kiriza oba gaana mwavuddeyo ne mugamba nti no buli abanamawulire b'e Uganda le bakwetanira zibeera ssente kikafuuwe. Eyo ndowooza y'abasiru. Ekituufu kiri nti obulangira bw'omunaku kwekolerera. Nekirala mubeere ne value mulekeraawo okubeera abalayisi. Kino sigenda kutya kukyogera mu kamera. Nekirala ku byonna byonna omukyala byazaakoze nvumirira ekikola eky'okuvaayo n'atulaga embizzi ze yalunda. Mutusomoozezza nnyo baddu ba Allah. Naye nga Allah abalaba mwezi gwa Ramadan ng'ovaayo ogenda olikodinga ekiyumba ky'embizzi ng'ozikuba bantu mmwe katubakwase Allah. Naye ng'ekyo ekikola si kirungi. Nsaba Allah buli muwala ali wano ku ggwanga lya Saudi Arabia ng'asuubira ssente ze okugenda adde Uganda azirundemu ensolo omukyalo ono ze yalunda. Nsaba Allah aziggyemu omukisa. Aziggyemu omukisa zifuumuuke ng'empewo. Tukoyo okutusoomozza n'okutumanyirira abantu mmwe. Bino tetugenda kutya kubyogera kubanga kumuwano teri atusasulira bills. Ntegerekeka muleka okutumanyirira. Pozi n'ekirala endabika ya Fibi enfaanana ye yenna nga bw'atunula alina kubeera mu kifaananyi ekyo ku decision gye yasalawo okuwangaaliramu. Teri mulunzi wa mbizzi anyirira. Era bonna baba bategeera nga mbizzi baba balina kufaanana nga mbizzi. Mubeere bulungi. Hey baby. Hi my love. Kino kiggwa leero. Era kino okugwa kibuuzo Bano abantu bagamba mbo I'm too hard ndi mukulu nnyo oli muto. Maybe lwaki face ye erimbalimba abantu? Face yange erimba abantu sometimes tutula mu filters ne tujja mu kamera naye jangu omiitinga omuntu goyita obutuumu byaddala nga si bya filter okakasi kuba omuntu w'emyaka 29 tosobola muyita muto. Tosobola muyita muto. Tosobola muyita muto. Naye okuba nti mumundabira mu kamera kumwe mwena abakomenti nga teri yali andabiriko ono yannyina yamanyi ekindimu mwete mugenda kukiraba ate kusinga ye. Kati omuna agamba muto nedda jangu omiitingeko tukolenga emikolo tubayite otulabiko mu reality ko kirabika ebya media mulimu okututegeera naye tugenda nga kubayita ne basala ekigambo ako sikalya guli aliwo gwe bakutondera aliwo gwe bawandika mu bitabo nti yaliwo ye gwagamba baby olina byotera okuŋŋamba. Never judge a book by its cover. Aywa. Niya bingamba yanziza amaanyi yampa encourage. Kugamba ebigambo ebinzimba ate mbijjamu ye. Sibijja mmwe. Mbijjamu yangamba baby this. Nekirala. Mu Busiraamu tetweteeka mu kadari ya Allah. Mashallah. Kadari ya Allah kwe kugera kwa Allah. Nti Allah akedde ku machafu wadde omwami. Yamanyi lwaki yamukusisinkana. Kati gw'olina kukkiriza Allah kyakuwadde. Tolina kuwuliriza biri bantu bye boogera. So fe abasiraamu twawukana ku bantu batali basiraamu. Kubanga ffe tetweteeka mu kadari za Allah. Nze the public evuddeyo nnyo negamba nti oli mutabani wange whatever rubbish that they talk about you. Nze sifuddeeyo kubanga entegeera y'abantu
tefaanagana naye akatonda. Allah yamanyi lwaki twesisinkana, alina ensonga lwaki Allah yatusisinkana, ate nga yatukuumye nga batwogeredde, naye awali Allah teri kigaana. You know, love your man your way.